Juma omwana waffe n'owaba nga beeyagala abakulu tegeeraganya abaana beefumbire asitagafirullah bakafiru nammwe. Abo be bamu ku bavubuka abakristaayo abeetabye mu mpaka z'abavubuka ezitegekebwa obulabirizi bw'ennamirembe buli mwaka n'ekigendererwa eky'okujjukira abajulizi abasatu abattibwa mu kifo kino. Naawe ofuuse kataala. Kambeere kataala sabeze katonda kuba yalayira aliba wange ndibawuwe tayinza kundeka nkulayirira. Empaka zino zeetabiddwamu obusabadinkoni obw'enjawulo omwabadde Mengo, Kazo, Ntebe n'obulala nga bano bavuganyiza mu bintu eby'enjawulo omwabadde okuyimba, okuzannya emizannyo egiyigiriza n'ebirala era nga Martyrs Church Katwe yalangiriddwa nga yeesinze mu bonna. Subhanallah, lero lwaki nerabidde ejjambiya yange zino saitwani zetaka kujja mu system saitwani zenye. Mu kifo ekisooka olunaku olwaleero nono ttiimu yafunye ndabye oba 10 emirundi ebiri ne ngamba ate nga 10 ekimu kyavudde line nga bannange nga batusobedde bazze kuzimalayo. Katwe. Kati oluwaleero ku mukolo gaggadde ogutegekeddwa mu bimuli by'ekkanisa y'e Busega abakontanyi bazze okuweebwa ebirabo byabwe mu butongole era ng'omugenyi omukulu abadde omulabirizi w'ennamirembe kitaffe mu Katonda Wilberforce Kityo Luwalira. Omulabirizi asinzidde wano n'akubiriza abakristaayo okwewangayo okukola. Abooluganda tukole kubanga emirimu mingi egituguliddwawo ate nga girina okukolebwa olw'ekitiibwa kya Katonda naye nammwe abagikola musanyuke. Ye minisita ow'ebyobuwangwa n'ennono mu Bwakabaka bwa Buganda ow'ekitiibwa David Kiwalabye Male akubiriza abazadde okukuumira abavubuka okumpi nabo okubeewaza okwetaba mu mize emikyamu egikyase ensangi zino. Naye ogwo omwendo gwe muwaayo gwe gulera abavubuka bano. Tulina akatyabaga k'ebisiyaga katulumbye kaguddeyo. Tulina okubeera okumpi n'abavubuka bano. Tunaabawa ebbanga omulabe abatunuulidde. Abakulembeze b'ekkanisa eya Katwe Martyrs ababadde abasanyufu ebyensuso baliko bye boogedde. Kubanga otwogerera babadde abeetabyemu 19 newe twogerera Katwe Martyrs Church Katwe obusumba bukutte ekifo kya lubereberye era bwe bakulembedde abalala bonna. Twebaza Katonda. Tibasanyufu nnyo ng'ab'e Katwe guno gubadde mulundi gwa kusatu nga tuwangula ekikopo ky'e Busega era tukitwalidde ddala. Tetugenda kugirya n'ebyenda tubirye. Oluvannyuma bano bakwasiddwa ebirabo byabwe. Twebaza nnyo abaana bano olw'obuvunaanyizibwa olw'obuweereza bonna bwe bataddemu obudde bwabwe okulaba nga beenyigidde mu kintu kino ate ne bawangula. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukulu.